Yes, nagambye likinga video eno onyige nakado subscribing tusobole okubanga tweyongerayo okubanga ofuna buli updates ezigenda maaso mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda wano ku Prejan Media. Era nga n'olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde kitalo kyennyini olw'ensonga nti waliwo omusawo n'omulwadde abafudde olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa ambulance okuba nti yakutte omuliro kye bataategedde kyavudde ku ki naye nga ambulance eno yo yakoledde bukoleezi n'ekwata omuliro era n'ebaluka okukkakkana ng'omusawo afiiriddemu. Era okusinziira ku mukulu owa poliisi atwala Rwenzori West, omukulu ono nga ye Mr. Vincent Twesige yavuddeyo n'agamba nti accident eno yabadde mu kifo ekimanyiddwa nga Kichuchu Village mu Kichuchu Palace. So omukulu oyo n'agamba nti patient oba omulwadde amannya ge yabadde amanyiddwa nga Robert Asaba era ng'ono mutuuze mu kifo ekimanyiddwa nga Hamukungu in Lake Victoria sub-region wali e Kasese district. Era oluvannyuma lw'okuba nti omulwadde ono yabadde ali mu mbeera mbi kwe kusalawo muteeka mu ambulance bamudduse emisinde mu ddwaliro eddala oba mu referral hospital asobole okuba nga afa bulungi obujjanjabi. Naye mu mbeera y'okuba nti babadde bamuddusa mwattu ate kwe kusobola okuba nga ate ambulance yatandise okuba ebaluka bubalusi tebamanyi kyekyali kubaluka era nga mu kubaluka okwo bambi n'omusawo eyabaddemu n'omulwadde ku bonna teri yasobodde kuba nga asimatuka kibambulira accident nti kyabadde nga nakizibu okwawula ani yaani. Ambulance yo yakwatidde ddala omuliro. So ebintu nga bino bingi bikyala ddala naye nga ekibuuzo abantu beebuuza ebintu bino bibeerawo bitya. Oyinza ogiyita accident olw'ensonga nti ebanga sudden happening kyotasuubira era kituufu oba tokisuubira naye ng'ate waliwo essaawa zino ebintu ebitegebwa obutegebwa ne bwebuuza kino ng'ate kiri bwe kiti. Okitegeera accident nnyingi nnyo ezihappenings emabegakaawo abantu bangi nnyo batandise okufa mu bintu ebitategeerekeka. So abantu naddala ab'ebidduka mugezeeko okwegendereza, mugezeeko okuba nga mwetetenkanya mwegendereze otegeere nti essaawa zino awulira ennyo babbuloga abamu bakunnyonnyola ebintu nga bino. Abasajja baatugamba dda nti kusinziira ku Lumbuye ne ASPRC mwe baavaayo ne bagamba nti bannayuganda mwesibe ebbiri olw'ensonga nti mu maaso awo mujja kulaba obubenje bwe mutategeera. So ebintu ng'ebyo tutandise obbiraba luli baasi yagenda kutta abantu abasoba mu 20 ejjo nakuwadde story eyabadde ku Mbarara Kabale Road, abo nabo baafudde naye ate n'olunaku olw'ejjo wabaddeyo abakoze eki abafiiridde mu ambulance yo yabaluse bubalusi teri amanyi kyabaddewo naye nga bwe bityo bwe bikyali. Naye nga nze nagambye ku Prejan Media nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era mwattu osubscribinge tusobole okuba nga tweyongerayo mu stories zaffe eziddako.